Ensisimuka ennyuvu buli ku makya n'omukunja nakachwa n'amooti. Beat Fuma ekintu ky'omuziki ekisinga endobeso ekutusibwako Pepsi Thirsty for More ne Post Bank wendi wonna wooli Beat FM ekitabuli ky'omuziki ekisinga katugende ku mundobeso Chala Kapereguma Mwami ajja kuddi. Atidde bali mubbireyo Kapere. Banna. Hello. Siwetano sir. Jadi sebo nze bampita mukunja tuli mu program sisimukano ku macha. Nyanza nyo mukama wangu okunkubirako. Kati Wanje? Nina. Wanje? Kyengamba. Mukazi wange. Yansabako ogendako ewaabwe okukola ki okulya ennaku enkulu. Sebo yagenda mu kyalo okulya ennaku enkulu. Yansaba okugenda ku enkulu nga 24. N'abeerayo Christmas neggwa. Nansaba nangamba mwongezeeyo paka nga 31 nalo luggwembo bajja kugenda ku church mu kyalo eyo. N'atuuka nangamba nga lumu luweddeko nangamba talina transport. Ne transport ne mumuteerako. Wanje network yebula busamumuteerako takyakwata na simu zange. Kati transport wamumuteerako era teyajja kugenda mwezi mulamba. Bukyamuteerako transport tajjanga. Ate ne simu zange takyayagala zikwata. Kati mwami mukunja mbadde nsaba njagala kumanya oba omundobesezeeko. Kati gonayogerako naye? Nja kwogerako naye sebo. Kale beerako ku simu tovaako. FM ekitabuli ky'omuziki ekisinga katunoonyeze tulabe munnaffe ono ye agamba atya. Dakiika 19 ze zaakayita ku ssaawa ku Beat FM. Hello. Wanji sebo. Jebali. Nawe jebaliko. Anze ndi lawyer. Ate lawyer wayi. Ati nedda omusajja yazze ayagala kugulawo musango mu kooti. Musajja ki? Bawo. Omutegedde? Yogera nabitegeera. Omutegedde? Tomu. Ani? Tomu. Anti agulawo case nti bwagenda n'ebintu bye mu nyumba tewamulekeramu wadde ekintu n'odduka mu bufumbo. Agenda kukola ki? Kugulawo musango. Ongambye ko zibbe lawyer? Maloya nkubuulire. Sagala kuwanvuya bintu bino. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Atonzijeeko.
Ndowooza netiwaaka. Obadde oŋŋamba? Omwana w'abandi nga muzeeya ngamba munnange nangambye ayagala kukwasa. Nakwata olukoba ne bapima ettaka. Anti kakati ze sibitegedde gye bivudde. Gye bivudde yeeno. Bwe nagenda ewaka okulya ennaku yokolo. Nga muzeeyi ayina mukwano gwe ayina mutabani we. Mutabani we bayina ettaka. Muzeeyi amugamba munnange lirina ettaka mpa muwalawo. Nga nange nga muzeeyi ajja abiŋŋamba. Neŋŋamba owaayo ennaku yannuma dda. Bonaabonedde ewatta omuze gw'olaba. Ate ettaka yali aliwadde gwe yali aliwadde taata? Yawa taata nampimirako 2 ku 10. Nange nafunye ewange. Era njagala kutwetetenkanya ndi ku bufumbe eno ebyaddala ng'ebintu nabirekayo ngamba oba mbireke. Ebiki byagala okunonayo ate? Engoye zange. Si ye yazigula? Ku bunaku bw'alina tasobola nagula ngoye. Kakati taata ye yakugjayo mu bufumbo? Taata teyanzijjayo, yaleeta mulamwa n'engwaga. Ng'omulenzi naye alaga njagala n'apima yatuwa bikalu. Obuwandiike weebuli. Eneewatta omusina kye nali nfunye. Kale nnyabo naye anti kakati ye bye yagamba kutwala mu kkooti. Agende mu kkooti oba agenda. Manyi simubbangako naye ekituufu akimanyi simubbangako. Ekimunyiiza nti nagenda siddanga. Naye embeera ye bannaye tegumiikirizika ngumye ekimala. Nagachwa. Abakazi. Babadde ki? Nawe muwoza abakazi n'abakazi bagamba abasajja. Abasajja sinnyo. Kati mu mbeera eno Nakachwa onenyaani. Kubanga eno takomyewo eri baleeta bya bugagga taata ne bamusalira ku ttaka. Kakati onenyaani. Chumi yayimbye atya? Gw'okutegwa bba. By the way, kankubulyeko ekintu kimu. Ebyenfuna bino bibi nnyo. Bw'ogenda mu laavu ew'omuntu nga gwe togenze lwa laavu naye ng'ogenze lwa byanfuna bantu bangi bafunidde ebisibo. Mukunjaleka kwefumba buli omu ajja mu bulamu bwo ng'alina kyakwagalako. Anti kakati gw'ojja gendayo olw'ebyenfuna bwe binaggwaawo. Abantu abasinga gwe gy'oyita laavu abaakulabyemu ekyenjawulo. Ky'oba olaba omusajja amanyoga nti akakazi kange kano tekafaanana bulungi naye kakozi ebyo biba bisi byanfuna. Kajja kunkolerera. Anti kankubuuze bwe biggwaawo. Oyingidde lwa byanfuna bwe biggwaawo. Bwe biggwaawo ky'ova olaba ensangi zino obufumbo era bw'obala omwaka gumu nga temuyombye temukyankalanye ng'oserebuleetinga. Ekyokubiri Nakachwa ogejja genderera ebyenfuna oli naye akutwale ng'ekyamaguzi. Kubanga abeewammwe baayagala byanfuna n'abibawa. Kakati olowooza eri onaabeerayo ku mirembe. Ate era nammwe abasajja oyogera njogera bbiri saakwanjula jangu oyeze engatto za. Kati byonna byanfuna. Mwe byegendereze. Onabeera mutabani wokka Mulegeya Godfrey Kigongo Musayi gwa Yezu ndi musizza Ssaabasajja Kabaka Eryesese ne madamu Nakachwa naye mulamusiza nnyo. Sebo. Akati munnange kojja muku nga kuliko muumulula naye omwami amanye akuuma lubugo nga lubale mubbe agumene ekyo ekiriwo akole nnyo ave mu mbeera embi yeenonyeza omukazi omulala akuume taata. Naye mama omukyala basika kutu kubanga ayagala bintu. Mama omusajja gwe genda onoonya omukazi anaakwagala. Ano timba toolabye. Ono kikonyoga ekisule. Muwala wange olaba abakyala kati baagala byanfuna omusajja wattu alabika mwavu talinaawe yafunye wali mwabayigiriza. Omwavu tabeere na kake. Tabeere na kakake ng'oli mwavu wakufa ndenguda fiirise mwawulya noonyeze nalo omukazi yagenda abagagga bamutwala ekata ne taatawe. Kasita omusajja awulidde mukazi we ali ku bufumbo naye mbabuulire tewali kigenda kussa bakazi nga bintu okwagala ebyobwereere bigenda tulinyisa mu manda agooca gatwokyeze bwereere namirimu Esther. Nze Kasule ow'ekibiri bamunanika nga ndi walende mwekisolo kuli ku bbwe mukunze ngamba mwesonyiire ddala oli yafuna dda walala. Amuviireko ddala akole bibye eyafune muddala ateeke waka. Omusajja mekubezana mukwano gwange to kagwamu dda okumala obugo olubale mubbe omukyala bamutwala
ndoza mbere ya ndoza amagezi ganandi kuwadde mukazi mwesonyiwe yali muyaye byanfuna uyo mukyalo mulala janezana kamonge mabiye katene mpano abino nze amagezi gempa muganda wange oyo munange tewali waya omwaka yagalwa nyina afuna omukyalo omwavu gwajja okubeera naye omwavu ayagalwa nyina webale kino tewali kitusinza anti tukuba nsingo kukyamula beautiful ekintu buli ky'omuziki ekisinga FM kitabuli ky'omuziki ekisinga. Bannange ebyenfuna tubyegendereze nnyo tebituleetera akabasa. Abatembo Seals